Make everything easier and more interesting as you reach apex of your life. Al Magic Records is here to give you all that your life needs. We provide the best video production around town. We produce music videos, filmmaking, documentaries, commercial adverts, and the best video production for weddings and introduction parties. And we hire video equipment like cameras and drones. We do audio production, caller tunes. We produce and promote music business, songwriting, vocal training, music lessons for kids, and artists management, all offered at an affordable price. We are located in Nyanama, opposite Movit. For more information, reach us on 0753 567336 or 0775 408943, or you can reach us on email almagicrecords@gmail.com, or you can find us on Facebook, Instagram, Twitter, and YouTube. Al Magic Records, for God and my camera. Kakati no mfunye emergency bampise mu kibuga wano katu ni nkomawo ebintu byonna saba ewaka wabere safe tewali muntu ayina kuyingira biri bebase ziraba kyogulawo ino gwe ngenda ku ate gono wabeerawo ne kufuru simani yawagitaddewa yawa kuba osaana osibewo owummule kakati ate njagala nkolekere wane wakabambi ziraba kubanga siina bwe nkugamba nti genda toyagala kugamba nti tufulume nandigambye mperekeraako ogenda kukiraba bulala okitegeera ate siina bwe nsibawo nenkusibira munda ziraba nyamba obe security ebeere ennungi teweebaka omuntu yekwiseko kyoba okola lindako kuliko kakufulu kali ludda mama teweralikirira nze kufulu ziraba nze mukufumo nze ndi muzimu ziraba nze kufumira oli muzimu omuntu yakuliseko wano yabadde emergency yabadde ndi olabe kakati nkusaba emergency tezidda siganda kulwayo naye tewaba nchiddamu tewakola watya nze wane wange tewali akyalawo kituufu okitegedde omuntu abakyaddewo abankubidde essimu era kuba oli abadde agikubye nga tekola ki tokola ki ekuyonga oli ddoboozi lyange nti nze ajati ziraba nzaani ng'okola ki aya basi nze neeyongeddeyo mimi anayenda ogenda kunjigiriza oluswayiri akange ziraba fika salama chechi ntuka mirembe kale kanfike siraba kale kokula wote ziraba sijja kugulawo kukugulira kukola siraba paka ngawuli ddoboozi lyange ennyabo ano wetaaga kukola wano walabika wagenda woononeka kati teri webaka ate ndi mukambwe nnyo saagala muntu akunkuna saagala ayingira saagala afuluma bonna babeeremu nabano babeereyo tayagenda kuyitawa saagala muntu yenna bana abatoloka obutolosi ntawanya ekimotoka olugendo lufuuka olugendo nogamba oba naatuuka saa mmeka ekabanda byekoddi
Oba okyali gyoli tamanyi. Omukazi yangaityo omuntu ayiseewo n'agenda ninga ayise oba abantu bayayi buyayi oba kiki omuntu n'oyita ku munno nga tomunyeze wakirya ninkonyeko nanga nti wayi nze mpitawo nene n'asirika n'agenda Kasolo ate ne bateesa ne Hajati ng'alina olukwe lw'okungoba sigenda kukkiriza muntu ayingira wano oba afuluma nteeka kumubuuza ebbaluwa yeero soogirina bw'aba tagirina tayingira ey'abatiisimu kalibati muniyo leero bw'aba tiyamala kalifiifiyani tajja kugiyingira eneyo nze njagala nga byonna biri ku lukalala bwebiri abimpe mbisome bwe mmala obisoma mugaye nti ate toyingira tajja kumumanyira si wawe wano nze ninawo obuyinza sibba okubeerawo na buyinza leero kenkuumye wano kino kyebandazeeko kimala ogw'omutima gwe balina gungobesa wano wongulage naye kati sijja kukkiriza ate kasita naafuna akasaale ajja kunzanyira nedase mbadde simanyi nti bunawo buti nga ntuusa waka omwezi mulamba nga tolabye bantu beewuwo ya rabbi oba Hajjati ali atya ye okundabako obulabi ayinza n'okuntomera ate n'engwere olw'essanyu ani oyo Haji owawa no gwe Haji kutolina manya Haji linnya nyinimu linnya bw'oba tosobola kwogera manya golekayo ani oyo yambogolera taata ani gwani omala gayingira otyo nakyombekedde woyingira wawo wavuddewa ani wabuuza endagamuntu eriwa eyani eyiyo ngani agibuuza amanya go gwani mukulu tosooka kuyingira wano nga sifunye linnya lyo ono yavuddewa edalugendo ligwire eri abalalu babeera eri nze nakamala okutta omuntu wano nja kukweka esaasi likuba mu mutima gwe edalugendo ligwire eri omulambo gwokubiri ngulubakuyagala ngumi Hajjati yarabbi kiki kyekiri wano wano basasi omutima gwe ngenda kukuba bw'olaba ntadde ensawo eno wansi manya ojja kuvaayo oli kuki Hajjati toliiyo ali luddawo yageze Kampala n'ateekawo omulalu wano olowooza nti nazikuzanya buzanyi bwogana okuyingira obutegeera obutegeera kisibyewo nomulalu simanyi ono yavuddewo owange jangu oggulewo bwowulira toyagala mirembe jangu oggulewo anjira tebukuzemu kankubira Hajjati essimu nti tuzindiddwa omulalu ate essimu Hajjati essimu teriiko kakati toggulewo gwabuuza gwani musiraamu abeera n'ebbaluwa y'abatisimu wavuddewa
Nziva wewe unatoka wapi? wewe kwani ambuza Rudi nyuma. Gasia. ati simu yaje titiri Wachi tokulawo. Hapana, fungua mlango. Ng'ambi. Rudi nyuma. Rudi. Gasia. Wanalala hapa. Wewe iko na barua ya batisimu. Wewe iko na chindaga mtu. Leta hapa. Batisimu iko? Rudi nyuma. Wewe madaya Gasia. Unaingia wapi? Hapana kuingia hapa. Hapana kuingia hapa. Wewe ukao mundo jachira. Unapita wapi? Unapita wapi? Unataka kukuko. Wewe nyingi ro jachira. Nyinyi anafanya kuyagea nganga. Mimi na kuua wewe. Kwa famu vyoza nyamu jango gule. Na kuua wewe. Hapana kucheza na mimi. Na kupiga wewe sasa. Wewe hapana kuingia hapa. Unacheza na mimi. Mimi hapana cheza na wewe. Mimi hapana cheza na wewe. Mimi hapana cheza na mtu yake. Na mtu yote hapana kucheza na yeye. Ataua mtu leo kufanya na mimi na kuua mtu leo. Anacheza na mimi. Mimi hapana cheza na wewe. Wewe rudi nyuma malaya yake Gasia. Bro. Wewe. Bo. Osa. Njagala kuumula ku bien sanza wakati bimazi.